ورحمة الله وبركاته. matendo ga Allah tabaraka wa taala alladhi jama'ana fi hadha almakan almubarak, atukunganyiza mu kifo kino ekyekitiibwa mu nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Buli lwojjanga okusoma mu kifo nga kino obeeranga musanyufu nnyo olw'ensonga nti yagamba Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, wamajtama'a qaumun, tekiyinza kukuŋŋaana ekibiina ky'abasiraamu fi baitin min buyutillah, mwemu ku nyumba mu nyumba za Allah tabaraka wa taala, yatiluna kitaba Allah, nga bejjukanya ekitabo kya Allah tabaraka wa taala, wetadarasunahu bainahum, era nga bakikubaganyako bakulaga aya negamba bweti, hadisi negamba bweti. Yatugamba nti illa nazalat alaihim sakina, Allah tabaraka wa taala kyasooka okukola atusaako obutebenkevu. Bw'obeera wano nga totebenkedde, wandibanga oliko ebitonde ebirala. Weterezi, buli ali wano alina okufa nga sakina agifunye. Ekyokubiri, waghashiyatuhum rahma, Allah takomaawo atusaako okusaasira kwe. Ebyo bibiri byofuna. Ekyokusatu, wahafatuhum almalaika, malaika za Allah tabaraka wa taala zibeera zitubikkiridde oba zituwambaatidde. Wadhakarahum llahu fi man indahu, Allah takomaawo n'abeera nga atwogerako. Ebyo ebintu bina bikulu nnyo, insha Allah sina bidde bwogerako nga babagambye nina program ne insha Allah. Musomo gwange guyitibwa sittatun alladhina la yukallimuhum Allahu yawma alqiyama wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim wala hum adhabun alim. Tugenda kutunuulira abantu mukaaga. Abantu omukaaga abo bagenda kufuna ebizibu bya mirundi ena ku lunaku lw'enkomerero. Kizibu ekisooka, la yukallimuhum llahu yawma alqiyama, Allah tabaraka wa taala tagenda kwogera nabo. Ekyo nno bannaye kinene, kubanga kuno ku nsi nga tukyazze ku nsi kuno, olaba otya omuntu gw'osuubiramu obuyambi nagamba saagala kwogera naawe, toyogera nange. Tunuulira omwami ng'omukyala agamba toyogera nange. Tunuulira omukyala ng'ogamba bbaawe agamba tobaako ky'oŋŋamba. Tunuulira omwana taata wagamba toyogera nange. Amakulu ku nnaku lw'enkomerero abantu bano Allah si waakwogera nabo. Ekyokubiri kye bagenda okufuna, wala yanzuru ilayhim, tagenda kubatunuulira n'eriiso ery'ekisa. Tagenda kubatunuulira n'eriiso ery'ekisa. Singa bw'ogamba omwana wo, mwana gwe saagala kukulabako, naye nga ekyo nga kizze olw'obusungu bw'omuyinako. Wakadhalika n'abantu bano Allah tabaraka taala agenda kubanga abatunuulira naye nga mukambwe nnyo gye bali olw'amadhambi ge baakola. Ekyokusatu, wala yuzakkihim, tagenda kubaddiramu, tagenda kubasonyiwa okuggyako nga balifa nga beenenyezza. N'ekisembayo, walahum adhabun alim, bagenda kutuusibwako ebibonerezo alimun, nga bibaluma nnyo okamala obumazi. Nga tumaze okutegeera ebizibu by'abantu bano, ekibuuzo ekinene kyebuuzibwa manhum, be baani abo? Bw'onoosanga ng'oli mu bantu bano, omusiraamu ampuliriza, gezaako okulaba nti odduka obeere ng'obaviiramu ddala olongoose. Bw'onooba toliimu, manya nti alhamdulillah, neesiimye Allah okubeera nga tantaddeemu. Wabula si kyangu okubeera nga toliimu, wakiro oyinza okubaako embeera emu gy'oyingiddemu. Abantu abo nno mukaaga basangibwa mu hadisi bbiri
ezo mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Hadith esoka Abu Huraira atugamba radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yagamba mbaka wa Allah yamusako okusasira n'emirembe, yagamba atya? Yagamba ati thalathatun, abantu bamiteeka esatu. Abantu bamiteeka emeka wangi? Abantu bamiteeka esatu. La yukallimuhum Allahu yawma alqiyama, Allah tagenda kwogera nabo. Wala yanzuru ilayhim, tajja kubatunulira. Wala yuzakkihim, siwa kubaddiramu kubasonyiwa. Walahum adhabun alim, bayina ebibonerezo ebiruma. Asooka shaykhun zanin, omuntu yenna omufumbo oba yaliko omufumbo nasigala nga atakyayenda. Omuntu yenna omufumbo oba yaliko omufumbo oba omuntu omukulu nosigala nga ate obwenzi ng'okyabukola. Tekitegeeza kino nti atali mufumbo ye talina mutawaana. Wabula kikulaga nti atondo ye ebibyo ebibi nnyo, amakulu basindana mu bibonerezo. N'olwekyo omuntu yenna omwenzi, baganda nga bampuliriza, kigambo ky'obwenzi Sheikh akyogeddeko, bw'obwenzi buli haramun. Allah yabuziza tabaraka wa taala, n'atugamba tuwase buwasa, n'atugamba fankihu ma taba lakum minan nisa. Allah yamanya nti omuntu bw'akula ajja kuba afuna obwetaavu obw'ekintu ekikulu, n'atugamba tuwase be tusiimye mu bakyala. N'atugamba nti masina, yatandika na babiri, oba olina obusobozi ababiri bawase. N'atugamba nti wathulath, bw'oba olaba nti waliwo by'otannaba kufuna mu babiri nga tebiriimu, n'atuwa chance twongereko ow'okumeka? Owokusatu. N'atugamba nti bwe kiba mu basatu b'olina bano wakyaliwo ekibulamu, ate nga ddala weesobola, mu nsawo weesobola, ne mu mbeera endala weesobola. N'atugamba nti waruba, n'owokuna naye mukole ki? N'owokuna mugatteko. N'atugamba nti in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kale bw'obanga otidde nti tojja kusobola kwenkanyankanya kumatiza abakyala bano, sigala ku mukyala kiki? Eyo na Allah tabaraka ta'ala ng'atuwa kkubo lyakuva ku bwenzi. N'atugamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya mashara shabab, abanga abavubuka, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Awuliranga alhamdulillah obusobozi bw'okuwasa abulina, almaliya akasente weekali, wal jismiya n'omubiri nagwo gusobola bulungi kubeera ne mukyalawo, yatugamba falyatazawwaj, awase. Amakulu awo n'ebikolwa eby'obwenzi. N'agamba alaba nga tannaba kusobola, obusobozi tebuliiwo, falaihi bisawmi, akole ki? Asiibe. Bw'anaaba asiibye kijja kumuyamba okukendeeza obwagazi. Ago gonna amakubo Allah ge yatutemera tabaraka ta'ala tuve ku bwenzi. N'atugamba mu suratul Isra ng'akulaga obuzibu bw'obwenzi, n'atugamba nti wala taqrabu zina. Abaddu ba Allah abalongoofu, wala taqrabu zina, temugezangako ne musemberera obwenzi. N'atugamba nti innahu kana fahishatan wa sa'a sabil. Ekigambo ky'obwenzi fahisha, kikolwa kya buwemu, kikolwa kya bukakamu, kikolwa kya bunyomoofu. Omwenzi taba na kitiibwa, omwenzi taba na kitiibwa n'akamu n'akiddaka. Luma kutunuulira ng'akumanyi, ng'akutegeera ky'oli, kati kitiibwa onookijjawo. Innahu kana fahishatan, kikolwa kibi nnyo, wa sa'a sabila, oba okutte ekkubo kyamu. N'olwekyo omuntu yenna omukulu oba omufumbo ng'okyakola obwenzi yawmul qiyama tojja kuwona bizibu bya mirundi ena. Abange tuve ku bwenzi. Yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Teri muntu yenna akola bwenzi mu kaseera waabukolera wa huwa mu'minun, n'asigala ng'akyali muki?
bane ezzambi erikujjamu obukkiriza ne weeyambulamu ekitiibwa ky'obukkiriza. Tulaba nti kigambo kinene. Obukkiriza buba tebuliiwo, obukkiriza bunaabaawo butya? Nga yagamba sallallahu alaihi wasallama, yatulaga nti obukkiriza n'ensonyi bitambulira waki? Bitambulira wamu. Amakulu omukkiriza ateekwa okuba nga alina ensonyi. Ddala omusiraamu ayagamba la ilaha illallah muhammadu rasulullah, nojjamu ekkanzu n'ogiteeka wali, nojjamu empale n'ogiteeka wali, naye ng'ogenda kubeera n'omuntu gwe batakuwanga ewaabwe, omukyala ne wejjamu biwejjamu, naye ng'olire ne bagenda kukwendako. Kyewuunyisa n'essaawa ya leero ebibuuzo ebinajja wano, omusajja yagaana okukola ki? Wangi omusajja yagaana okumpooba. Omukyala seeka omukyala simuwewa nga nkoze ntya, abalala n'obuliri mbu mwabwawula, abo no ba imaani nnyaabo. Kati maama gundi beera wali nange mbeere wano, kati muba muli mukatemba butemba. Nukyo bagana nga bampuliriza shaykhun zani, omuntu yenna emufumbo naye nga ate akyayenda. Abantu balina enjogera egamba nti enkulu tekola kitenywa. Bwe omusajja asajjalaata, ani yaganya okusajjalaata? Sajjalaatira mu halaali. Abakyala weebali wasa. N'olwekyo omuntu asookera ddala shaykhun zani, omuntu yenna ng'emyaka gigenze naye ng'ayenda. Bannange ekigambo ky'obwenzi, amazambi gano asatu bamanyamu bagamba nti ge gasinga obunene, nga beesembesa suratul Furqan, aya ndowooza mujja kugiraba. Allah yagamba tabaraka wa taala, walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, nakati wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqqi wala yazinun. Allah yasengeka amazambi agasatu. Zambi erisooka yagamba nti abantu abalungi abaddu ba Allah bwe basaba Allah nga bamusinza tebamugattako bintu biki? Tebakola shiriki. N'agamba ekyokubiri, tebatta mwoyo gonna Allah gwe yaziyisa kutta, okuggyako nga bagutta olw'ensonga enki? Entuufu. Ne bagamba nti wala yazinun, kyebatakolerako ddala wadde okikolerako ddala wadde okisemberera. Wala yazinun, tebakola ki? Tebakola bwenzi. Bamanyamu bagamba nti amazambi agasatu bw'okolako erimu gonna oba ojja kugakola. Amazambi asatu ogegenderezanga nnyago. Sigamba nti amalala gazanyireko, naye gano asatu go Allah engeri gye yagagatta ojja kwesanga nti bw'onookolako ekimu n'ebirala ojja kubitta, ojja bikola. Nokyo omuntu asooka insha Allah sinzira ku budde tugambye nti shaykhun zani. Owokubiri n'agamba nti wamalikun kadhabun, n'omukulembeze yenna akulembera abantu naye nga kadhabun, nga mukulimba yagenda wala. Abakulembera abantu tetugamba nti gwe atali mukulembeze nti gwe limba, kwokulimba ebbanga lyonna kuli haramu, era ku buli muntu yenna kuli haramu. Naye ate bw'obeera nga oli mukulembeze osuubira okuwa abantu bamawulire amaki? Amatuufu, mawulire ag'amazima. Abantu bonna balinze ekigambo kya mukulembeze, laba bojja mu maaso g'abantu ate n'obawa ekigambo eky'obulimba. Wamalikun kadhabun, omuntu yenna alimba abantu ate nga yabakulembera. Bameka abakulembeze abatulimbye? Oli n'akulimba kino ne mumuwa obululu, naddamu n'akulimba era ne mumuwa. Ye talinaamu nansonyi kulimba bantu ba MP baani bonna. Nokyo omukulembeze kigambo ky'okulimba kyagaanibwa. Allah agamba tabaraka wa taala ti balil ladhina kafaru yukadhibun. Okulimba si kwaffe kwabaki? Kw'abasiraamu. Okulimba kuliko banyiniko balil ladhina kafaru yukadhibun, bali be balimba. Natugamba nti okulimba kitendo kya bunnanfuusi. Ayatul munafiqi thalatha, bitendo by'omunnanfuusi biri bimeka? Ebimu ku byo biri bisatu. Yagamba ekisookera ddala kye yasookerako, idha haddatha, bw'abaako emboozi yonna gy'anyumya, kadhaba, ate alimba buki?
alimba bulimbi. Yoze birala mubimanyi. Nokyo bane ekigambo ky'obulimba kigambo kibi nnyo. Yatugamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidiqi, abange mwekwatire ku mazima, abange mwenyweze ku mazima. Fa inna sidiqa, olwokubanga amazima ago yahdi ila albirri, gatwala omuntu n'abeera omulongoofu. Nakati wa inna albirra yahdi ila aljanna, ate obulongoofu omuntu bw'abeera nabwo yahdi ila aljanna, bumutwaliriza nayingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nagamba nti wa iyyakum wal kadhib, mwewali eddala ekiyitibwa wa iyyakum wal kadhib, mwewali eddala ekiyitibwa obuki? Obulimba. Kubanga obulimba yahdi ila alfujur, kujja kufula omwononefu, abantu bagenda kukyawa, ojja kubulwa emirimu, ojja kubulwa buli omu akwesiga. Buli omu abuuza nti ani yayogedde ebigambo bino, totubuulira bigambo bya musajja oyo. Ne bw'obanga oli ku mazima kwolwo balaga nti ebigambo byo tebitwalibwa. Wa iyyakum wal kadhib, mwewala obulimba. Nabbi wa Allah gwe bayita Ibrahim alayhi salatu wassalam, waliwo hadithi shafaa, abasoma ku bitabo mugimanya hadithi mpanvuko, enkomerero ng'etuuse, bagenda genda eri bannabbi nga tubasaba Allah ayingire mu nsonga zaffe. Nabbi Ibrahim gwe njagaddemu sallallahu alaihi wasallama agenda kugamba nti abange mundeke, sijja kusobola genda wa Allah tabaraka wa taala. Nemmanya ekiri mugaano okugamba nti sijja kusaba Allah kuyingira mu nsonga zino. Agamba nti wa inni kadhabtu, agamba nti wa inni kadhabtu, mazima nze kintiisa okugenda wa Allah okumusaba ayingire mu nsonga zammwe nalimbako 3 kadhibatin, ennimba mmeka? Ennimba 3 zeyalimba. Naye agamba zineeraliikiriza nnyo ogenda mu maaso ga Allah tabaraka taala okubaako kye mugamba. Musiraamu antunuulidde, gwe weeraliikirira ennimba mmeka? Salaamu alaikum. Nnimba mmeka gye weeraliikirira? N'okuzima yatozikola ki? Naye agamba nti ennimba 3 zeyalimba, tuula hayati, obulamu bwe bwonna bwonna yeeraliikirira ennimba 3. Nga gwe omusiraamu Allah ne bagamba nti kale ennimba zonna tuzikusonyiwe, biwaakalimba olwaleero okuva obudde lwakede paka essaawa eno oyinza obutayitawo. Abange ekigambo ky'obulimba tubeere nga twogera amazima. Twafuna amasimu gano, naye omuntu abeera ku simu n'alowooza nti waali tewali mutawaana kulimba kyonna kyayagala. Yaliko n'omuntu omu mu takisi, twatuyingira kawempe bwe tuti, n'agamba nti essaawa eno nyingira bwe bajja kati, nzikirira bwe bajja kati. La ilaha illallah. Nga tena ekyatiddemu n'agamba kati bwe bajja kati nyingira kati. Naye ng'agamba mukama we emmotoka yali yagireseeyo, ne kati ayingira bwe bajja, naye nga mutuufu ayingira kawempe. Kati Allah tabaraka taala agenda kukubuuza, lwaki olimba? Yogera amazima. Amazima gayamba buli mu mbeera zonna, amazima gayamba. Amazima tegalina buzibu bwonna. Ennimba 3 muzimanyi ndowooza Nabbi Ibrahim ze yalimba. Salaamu alaikum. Muzimanyi? Olusooka yagambako nti inni saqim, nze ndi muki? Ndi mulwadde. Abasajja abo balina enkola, seera kyatuukanga ne babeera nga bava mu kitundu kyabwe ne bagenda eyo gye bagendanga nga bagenze kusamirirayo. Naye baali bamutwala Nabbi Ibrahim n'abagamba nti abange inni saqim, nze ndi muki? Ndi mulwadde, sijja kusobola kugenda eyo. Naye mu kusigala yalina missoni ye gye yalina, yali yakola ki? Kutematema maki? Era omulimu yagukola. Tuli ffenna kulimba okwokubiri kwe yalimba kwali kwa kubeera nti amasanamu amaze okugatematema. Babuuza nti man faala hadha bi alihatina, ani yakoze ekigambo kino ku bakatonda baffe? Innahu lamina adh-dhalimin, eyakikoze muki? Mulyaza. Bo si balyaza amaanyi, wabula yatemya amasanamu ate muki?
ate mulyaza amaanyi. Ne bagamba nti owa samina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Twawulirako omuvubuka ayogera ku masanamu gano. Erinnya lye Ibrahim era bamuleeta mangu nnyo. Bamubuuza nti Ibrahimu ani yakoze ekikolwa kino ku bakatonda baffe? Yalaga nti abange bal faalahu kabiruhum hadha. Mumulaba oyo ayina embazzi oyo eyakikoze eki. Fasaluhum, mubuuze bano bebatemyetemye inkanu yantiqun. Baba boogera bajja babuulira. Lulimba lwakumeka? Olwokusatu yayitako mukyala we n'agamba nti mwannyinaze ng'ate obuzibu obuyinza okubeerawo. Zinimba mmeka? Naye bagenda kwetegereza ennimba ezo zonna zaali mu kutaasa ddiini ya Allah na kutaasa bulamu bwe, sobola okubeera nti agenda mu maaso neddaawo. Nokyo bannange, wa malikun kadhaabun, omuntu yenna amukulembeze ate nga alimba. Tugenda kuwakumeka? Wa'ilu mustakbiru. Lekera abantu bali mukaaga nakugerako basatu. Wa'ilu mustakbiru, n'omwavu yakola ki? Eyekuluntaza. Tebategeeza nti gwe omugagga gwe weekole ki? Wabula bategeeza nti ate ono ye teyandyekuluntaziza, yandibadde wa buvunaanyizibwa n'abeera nga teyekuluntaza. Mwemuva ekigambo ekiyitibwa alkiburu. Okola ki? Sheekh akyogeddeko wano. Ekigambo kiburu kigambo kibi. Ekigambo kwekuluntaza, kwekuza kigambo kibi. Lwaki? Yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu aljannata, tagenda kuyingira jjana, man kana fi qalbihi, aliba alina mu mutima gwe mithqalu dharra min kiburin, akantu akatono ennyo akayitibwa okukola ki? Okwekuza. Tagenda kuyingira jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati baali basahaba ekigambo kibwa kibanda bakukitegeera nti ya Rasulallah, omukufu ayagala okwambala engoye ze nga nnyonjo, engatto ze nga nnyonjo, kyotegeeza mu kiburu eyo? Omuntu muyonjo, omuntu alabika bulungi, kikyotegeeza mu kiburu? N'atugamba nti alkiburu, kye bayita kiburu, batarul haqqi, alkiburu ekiyitibwa okwekuza, batarul haqqi, kugaana maki? Kugaana amazima nga bagakugambye. Buli wagamba ekigambo ekyamazima n'okigaana, ebeera kiburu. Obeera weekoze eki? Weekozizza wahamtu nnaasi, n'okunyooma abantu. N'olwekyo ekigambo kiburu tukyeggyemu, tubeere bagonvu nnyo mu maaso ga Allah tabaraka taala. Bwe bagamba ensonga yonna ekwatagana ku busiraamu bwo, olina okubeera nga okkakkana n'olongoosa n'ovaamu ekiyitibwa alkiburu. Abono be bantu abasatu abasoose abali mu hadithi eyo. Kozi yabadde yaani? Burata radiyallahu anhu, nga hadithi ntuufu teyina mutawaana gonna. Abasatu abaddako bali mu hadithi eno ya Abu Dharr radiyallahu anhu. Abu Dharr radiyallahu anhu atugamba nti qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yagamba omubaka wa Allah yamusako okusaasira n'emirembe, thalathatun, abantu ba miteeko esatu, la yukallimuhum Allahu yawma alqiyama, Allah tagenda kwogera nabo, wala yanduru ilaihim, tagenda kubatunuulira n'eriiso ery'ekisa, wala yuzakkihim, tagenda kubaddiramu okubeera nga abasonyiwa, walahum adhabun alim, era bagenda kutuusibwako obubonerezo ekituufu nga biruma nnyo era nga bizibu nnyo gye bali. Abu Dharri yaliwo nga ebigambo bino byogerwa, tanaba kutegeera abantu bangeri kyabo, yagamba nti khaabu wa khasiru, abantu abo wadde sinaba kubamanya naye khaabu, baswadde.
wa khasiru era bafaafaganiddwa nnyo. Ne mukwogera ebyo tannaba kubategeera baani kyebava abuuza nti man hum ya rasulallah, bantu bangeri kyabo Allah bagenda okutuusaako ebizibu ebinene bwe bityo. Yagamba omuntu asooka almusbilu wa fi riwayati almusbilu izarahu, omuntu yenna omusajja eyagaana okukendeeza engoye ze. Wadde nga kisomesedde ebbanga ddene naye osanga omusajja engoye ze nga zaagaana okukendeezebwa okubeera nga tezisukka bukongovule. Twebaza bakadde baffe abakoze omulimu omunene okutusomesa ensonga eno. Nosanga omuntu nga ye yakola ki? Ye yagaana okubeera ng'akola omulimu ogwo. Naye nga yagamba Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala min alka'baini min alizari fa fi nnaar. Omuntu yenna ayambala olugoye lwe ne lubeera nga lusukka obukongovule fa fi nnaari, amanye nti munnange kijja muyingiza omuki? Kijja muyingiza omuliro. Hadisi eno omukyalo omuyahudi yanaga nti ya rasulallah, tefe abakyala tukole tutya? Kubanga abasajja obagambye engoye zaabwe zibeere wakati wa ntumbwe. Kulo hadisi ndala siye. Namugamba nti abakyala bongereko kino bakita batya? Otalutya? Otalumu. Kyalabuza nti ya rasulallah, idhan bwe tukola ekyo ate ebigere bisigala bweru, tukole kyate ebigere byaffe? N'abagamba nti bongereko omukono mulamba. Amakulu olw'omusajja we lukoma, gw'omukyala wano wakati w'entumbwe saako omukono gwo gye gunaakoma lwe gye lunaakoma. Oba ntegereka abakyala? Omukyala aga nti ya rasulallah, olugoye nga terujja kuba luwanvu nnyo bwe tunaaba nga tutambula, nga terujja kuyitanga awakyafu. Tiyamugamba nti lukendezeko, yamugamba bw'onooyitanga awakyafu n'oyita awatukula, awatukula wanaalongoosa ebikyafu bye wakoze eki? Ne kati osanga twakyusaamu. Osanga omusajja ate yayambadde ng'omuki? Ng'omukyala. Amakulu omusajja yagenda engoye ze zeera ttaka, ate omukyala ye nga akoze eki? Abange tudde ku nkola ya Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ku kigambo ky'engoye. N'olwekyo yasookayo almusbilu izarahu, omuntu yenna engoye ze nga zikweya. N'agamba owokubiri almannaanu, wakubiri wano eri wakumeka? Wakumeka? Wakutaano. Almannaanu, almannaanu yaluwa? Ye muntu alaalaasa. Almannaanu bil atiya, ye muntu abaako kyagabye n'agenda ng'akiraalaasa. Abange si nkola ya busiraamu okuddira musiraamu munno n'omuyamba n'obaako ky'omuwadde ate n'ogenda ng'omulaalaasa. Omusiraamu omwazise ku kanzu n'ajambala n'emunyumira bulungi, kuba engoye zino oluusi luyinza okunyumira ennyo okusinga nnyinirwo. Si bwe kiri baganda bano? Nakati yibadde Juma nga yambadde kanzu mashallah, noga nti wa nze namuyambyeko nemwazika kanzu engayo agenda mu ddalasa, namuyambye kukyegete oba omuwadde bubonero, wallahi oba omukoze buki? Nze namuyambyeko. Oluusi Allah ageze omwazisa engatto mutambudde mwenna, noga nti budala engatto yange togikona nnyo ku mayinja soleze engatto ezo. Kati ninagenda mpozi oba Taiwan gye nyinza okujja sola ezo mu Uganda tezikola ki? Abano ne mamagamoga ne bagamba ebwedda wamu engatto siye afe tulaba tayinza kugula ngatto eyo. Oba omukoze bubi, abaffe si busiraamu. N'olwekyo Allah tabaraka taala akukwatiriza ensonga eno nti nsonga si ya muzannyo. Allah yagamba tabaraka taala, ya ayuha alladhina amanu, abange mwe abakkiriza, la tubtilu sadaqatikum, temutanga empeera za saddaaka zammwe ze mumaze okuwaayo, bilmanni, nga mulaalaasa bannammwe kye mubakoze eki? Kye mubawadde. Wal adha, omunakuwazza, musajja anyiizi yenna abadde azimba alhamdulillah masha Allah, kati omukoze eki? Omutadde ku ttaka bw'ati. Kati
era buli waita baga nti wamma oyo niyamuyamba talina oba omukoze bubi muno omwazisa ekikaaya akyambadde masha Allah hajija nga anyumye nti tasobola atijja engoye azijja wange minze ndagula nyingi ziri awo bawa nga ndetera okuva e Dubai kale ngira ne muwaako nayambala omusi n'olwekyo tolalasanga omusiraamu ng'olina kyomukoze ki muleke alye kyalidde maliriza sebo kyanga asembayo insha Allah omusiraamu kyankolubya asembayo almunfiqu silatahu bilhalfi lkadhibi atunda ekyamaguzi kye nga bwalayira ate nga bwalimba abasuubuzi bannange mulekerawo okulayira ng'otunda kyotunda ate ng'olimba nogamba wallahi sekene ebbeeyi nze njiguza ggwe toba gwe nze siyinza kikuwa kino naye ng'onnimba buli byemmatiza okitegete wallahi sifunako atafunako okolawo ki genda birala byokola ki tolimba ofunye emisango ebiri Allah omulayidde ate ng'omulayidde mu buki mu bulimba tokomyawo ate olimbye nokyo insha Allah tabaraka taala saba Allah ekitiibwa tabaraka taala so omukisa mu lunaku zino zetulimu bwanafe abategese Allah abeerenga abawamaanyi bagende mu maaso ne programu ya darasa eno rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndera soka kwitondera mukama wange zisukirani wa Kampala Sekasirajo Mukiibi ambuya kama wange okukusiza nnyo esinze okukusiza budde kubanga mu butuufu tetunasaala barakallahu fikum netweyaza mukadde waffe ensonga muziwulira nti buli musomesa avaawo abanga tanasomesa